yadde ndi muddungu byonna nga bikomye sirina kye ndaba nina essuubi munda kyono Katonda zayamba abangi abanyomebwa abasitula ne bagguka tuli balumu nange nanziguseeri bone yasangula Yusufu eziga mukomera gye yali nange ninze kibatu kye kimpite maaso eyakola luli akyayinza ne kaakano akyayinza olabika nina essuubi munda ninzeeko akyayinza olabika Yesu mulwanyi w'entalo akyayinza olabika ninzeeko akyayinza olabika ninze Yesu mulwanyi w'entalo ninze akyayinza olabika Haleluya Mukama yebazibwe nnyo. Njagala kubalamusaako nnyo nateera mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Mwasibye mutya? Njagala kkiriza Katonda nti muli bulungi nnyo yonna gye musinzidde mu mawanga ag'enjawulo. Mwebale nnyo emirimu gye mutosaako engalo ate era mwebale nnyo emirimu gya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mwebale okuweereza mbalamusizaako nnyo mwenna maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Mukama bakuumye ate. Olimba lugenda maaso mu background ayitibwa omusumba Robinson Kajubi ng'agamba nti ninze akyayinza okulabika. Twebaza Katonda ku lw'obuweereza bwo omusumba Robinson Kajubi. Osobola okumusupportinga mu ngeri yonna gy'obeera osobodde. Robinson Kajubi, Mukama akikubalire oweereza bwo bumpeera ddala omukisa. Twagala okwebaza Katonda y'omu ku baweereza abakyayimiridde nga balina tukyebaliza Katonda ekyo tukyebaliza Katonda. Kasitobeera nga tonaba kuyingiramu kuwanika tukireke ekyo. Amiina. Njala kubalamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lunaku lw'ejjo tulina ensonga zitatutunira ezigenda maaso mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Njagala kusooka okujjukiza mukwano gwange ali mu kifo kino nti bw'oba oli ready okusanyusibwa ng'oyagala kusanyuka kuwulira ebigambo ebisanyusa, this is not the right place for you. Ate n'ekirala bw'oba nga wakalokoka olokokedde ku intaneti nga walokoka gundi yayimba oluyimba ne lunyumira n'endokoka n'engendera mu kibiina ky'abo abawanika emikono nga gwe bw'ogenda mu kyaki ekikusanyusa mu byonna bwe kukuba mu ngalo n'okuwanika emikono n'obutebe. This might be a wrong platform for you. Ekinyayolo okugamba njagala obaoliawo okwogera n'abantu abakuze. Owooluganda omutume Paul yayogera n'ekkanisa yali ayogera n'abawa Galatians luddawa n'abagamba nti naye ddala oba yali ayogera ne Bakolinso n'agamba nti nze saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo wabula ng'ab'omubiri. Kakati waliwo akaseera bwe kututuuka ng'abooluganda kizibu okwogera nabo ng'ab'omwoyo kubanga ng'eby'omu mwoyo bibayinze okubitegeera. Amiina. Nga kizibu nnyo nga bonna ayogera naye eby'omwoyo kugenda keewala nga kigenda kubeera kikalubo nnyo. Kati tulina obuzibu obwo olwaleero nti abooluganda abamu ebintu byabwe bo babirabira ddala mu mubiri, bo tebaagalira ddala nsonga zifaanaganako bwe zitwebaza Katonda. Mpozi njala kwogerako nammwe. Waliwo oluganda omwo mwana wa buwala yansindikidde message olunaku lw'ejjo bannange. Ngenda okumunoonyaako okulaba ebimukwatako obuweereza. Ekifaananyi ndabako kiriko omuweereza wa Katonda, ndaba video ze ali mu kkanisa akyaddeko n'eno n'akyalako n'eno nga wabuvunaanyizibwa. Naye asindise message n'ensigalira mu mutima gwange nga ngamba nti Mukama weebazibwe oli mulungi. N'angamba nti yagambye nti musiru gwe mbizi gwe, yagaye musiru gwe mbizi gwe nkulabula ogusemba
toddamu okwogera ku Daddy Tom. Ani yakugamba nti Daddy Tom agent wa Bisiyaga? Leeta obujulizi nga Daddy Tom agent wa Bisiyaga. Toddamu okwogera ku Daddy Tom. Mbizi gwe. Engamba ogenda okulengera era kyampaliriza nnyo ogendako mu comment section okulaba. Ngenda okulaba nga embalasaasa ziyo obusagwa. Kama yebazibwe nnyo. Ekisooka byonna ndi musanyufu nnyo nti ebintu bifaanaganako ebintu biryoka ne bijja ne tulengera abooluganda. Kuba kati oluganda oyo muweereza Amina alina gy'agenda n'aweereza ayina gye bamusaamu ekitiibwa ne message really portraying ekintu kirala nnyo. Amina oyinza okuba Daddy Tom mwagala nnyo nga yayingira munda ziba mu musaayi gwo naye ne waaba avuddewo ng'agenze Mukama mututte kanisa ejjasigala ng'eyimirira. Amina ate n'ekirala mutwale nnyo obudde okuwuliriza. Todduka buddusi just kulinda ku picking out what kyoyagala then oyogere kyoyagala. No, my message was clear yesterday. Mukama yebazibwe. LGBT agents in churches. LGBT agents in churches. Nimbategeeza nti obuweereza obwa Adonai Inclusive Ministries bulina ba agent bwe basimba. Obuweereza obwo bw'abavubuka abali ebisiyaga so bwasimba abaweereza mu makanisa agamu nga omulimu gwabwe kuli kulootinga baana, kubba abaana nga gubayingiza mu kisinde ekigenda maaso. Kama affe bazibwe nnyo tekitandise kati kyatandika dda according to the information. Kama yebazibwe nnyo ne tukiwitnessinga nako. Amina nimbategeeza nti mu mutundwe basimba mu agent baagala ewantu ewali abantu abangi abavubuka abangi. Nitugenda nimbategeeza nti ku Victory basimbawo. Nimbategeeza nti wa Robert Kayanja basimbawo ate bo we bali. Nimbategeeza nti wa Muzeyi Wilson Bugembe basimbawo. Quote me, genda mu video eyo. Saayogedde puliriza saayogedde nti Pastor Tom Mugerwa agent wa LGBT oba agent wa Bisiyaga. Kama yebazibwe nnyo. Kakati nze siri ku level erina ntegere efaanaganako bwetyo. Amina. Mukama yebazibwe nnyo. Siri ku level erina ntegeera efaanaganako bwetyo. Information wemba nga ndi mu kwogera wano mu kifo kino ebigambo byenjogera ne details zembeera nfulumya banzinako obuvunaanyizibwa ne bontwala mu kooti. Kama yebazibwe nnyo. So saayogeddeko nti abantu abo ba agent ba Bisiyaga wabula nagambye nti basimba ba agent mu buweereza bwabwe. Kati mwengeri ki nti mwagwa mu mukwano n'abasajja abo ba Katonda. Ntoli ne wabeera awandiise buwandiisi linnya nti Pastor Tom Mugerwa. Mujje ne mukamwako toddamu n'omuyisa mukamwako. Toddamu n'omuyisa mukamwako mbizzi gwe. That's why nti bwe tutunuulira cults ezisinga okusibuka ennyingi nnyo zisandikira mu kkanisa nti waliwo ebintu ebimu bye tulina okuba nga twegendereza. Tewalala Tom Mugerwa gw'ovumirako n'abantu embizzi n'ovuma n'okola bwoti enkyasobola okugenda Mukama n'amutwala mu ggulu n'osigalawo ng'okyagenda maaso obulokozi ne busigala nga bukyagenda maaso. Amiina. So njagala mubeera abalokole abakuze abawuliriza abasengejja ate abakwata empola. Information bw'oba ng'otudde wansi oli ku platform eno take your time and listen. Kama affe yebazibwe nnyo. Tuli ffenna yalokwebaza Katonda tuyiseewo katono nyaawo. So Oluganda sister no, don't do that. Ekyo si kirungi wadde n'akamu si kirungi. Sina gwe nvumye, sina bulamu bwa muntu bwe nnyingirira obula twogera ebintu ebiri ku ground ebiri mu kuhappeninga.
abantu abo singa bakola kaweefube ne batandika okunoonyereza abavubuka baabwe ebintu bye balimu munda omwo, you'll be amazed, ojja kwewuunya abaana baba batandika ddo boonoona. So twebaza Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Olunaku olw'ejjo twabadde wiiki eyaggwa ndowooza twatandika ku nsonga eya Interreligious Council of Uganda. Tugenda kugitwambulako katono n'olunaku olwaleero ate era ne wiiki ejja tujja kuba tuyongera maaso okutunulira Interreligious Council of Uganda. Njala kujjukiza, quote me well, bwe mba njogera ku Interreligious Council of Uganda soogera ku Dr. Sirwadda. Soogera ku Dr. Sirwadda. Erinnya lye liba nga liyingiddemu mu kamwa kange. Era yes, he is a member of Interreligious Council of Uganda. Ekyo ne woba ontutte mu kooti tosobola kukyewakana. You are a member of Interreligious Council of Uganda. Ekitali kyakwewakana, ebintu biri everywhere. Information is out. Kiri gy'oli gwe okutula wansi mu mutukuvu n'ayogera naawe n'ofuna engeri gy'okwasaganyamu ensonga ezo. Nomanya what is happening in the body of Christ. But if you decide to stay blind, nga toyagala kumanya era nga n'amazima gafulira ddala obutwa, it's okay. Kama ebazibwe nnyo. So olunaku lwaleero njagala kuwa Interreligious Council of Uganda. Nali mbategeeza olunaku olwaggwa nti Interreligious Council of Uganda yasimbibwa mwaka gwali gwa 2001 naye ensibuko yaayo n'ebigendererwa ebya Interreligious Council of Uganda kwe kuteekateeka kye tuyita one world religion. Kwe kuteekateeka one world religion. Era enteekateeka yonna ya one world religion eri under projects eziri run by the new world order system. Nkikubulirirawo amazima. Kama waffe ebazibwe nnyo. New world order. New world order. Omukyala ayitibwa Alice Ann Bailey ye yali omukulu omusaale mu kuteekateeka points ezaali 10 olwaleero UN ze adoptinga. Olwaleero America yennyini Washington DC kwetambulira. Bwe njogera ku Washington DC kyemanyi ndowooza oba otegeera kye njogerako. Kwetambulira emirandira kwe batambulira America ne policies zaayo kwe batambulira backcopyinga and they copy and paste from Alice Ann Bailey. UN copy from Alice Ann Bailey and paste. Kati Alice Ann Bailey yakola point eyitibwa create the interfaith n'endala points omwende ezasigalayo zisijje kutunulira n'entunulira kye tuyita interfaith oba kiyite the Interreligious Council of Uganda. Olwaleero Interreligious Councils Mukama waffe ebazibwe nnyo. Kati kuviira ddala emabega kyajja kitambula naye nga bwe nakutegeeza nti sitaani okusobola okulabika nti nno asuula abantu okumenya ko ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu n'okutuukiriza agenda ze alina okukopinga what is happening in the kingdom of light and paste it in the kingdom of darkness. Basebo ne banyabo ebisiyaga byonna bye mulaba ebitumbudde omulembe guno n'ebirala ebikyajja, it's an agenda, it's a plan eyateekebwateekebwa eri mu pipeline, eri mu kutambula ng'erina okugguka okugenda gy'erina okugenda, gy'erina okuggukira. Naye tebasobola kukola kintu ekyo nga tebalina bode zino wammanga. Tebasobola kutambuza agenda zonna eziri mu kutambula ensonga y'ebisiyaga. Basibo ne bannyabo tesobola kutambula, tesobola kumashiruminga nga terina bode zino wammanga. Bode zino ziri 3. Zino false trinity, Satan,
zagenda okukozesa era zaali mu kukozesa mu mulembe guno bassebo ne bannyabo kulabika nti no agenda ze zonna zituukirira. Number 1, false trinity za devil. Esooka, the image. Bwe tugenda mu kubikulirwa mukwano gwaffe nabbi Yokaana ng'ayogera mu kubikulirwa eyo, sigenda kutunyumira nnyo ebirabo byawandika olw'obudde. Ayogera ku kye bayita image, genda kubikulirwa 13 eyo kirire wansi. Ayogera ku kye tuyita the image of the beast. Bw'aba ayogera ku image of the beast, aba ayogera ku government structures, aba ayogera ku government image. Tulinawo kye tuyita image of the beast, tulinawo kye tuyita mark of the beast. Image of the beast, mark of the beast, Mukama favors wenyo, and the beast, ensolo, akabonero k'ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo. Kati so ensolo, it's the government. Ensolo, it's the government. Bw'otunuulira Danieli ng'ayogera ku nsolo ze yalaba, ensolo ezasibuka mu mazzi eno nekola bweti nalina amayembe bwe bati Danieli. Zonna ensolo ze yayogerako, yayogeranga ku gavumenti ezajja zigwa ne ziyimuka, ne zijja ne ziyimuka, ne zijja ne zigwa, ne zijja ne ziyimuka ensolo. So ensolo eno eri mu kusembayo egenda okulabika nti introducinga antichrist. Gye tuliko olwaleero, gwe mulembe gwe tuliko. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Gwe mulembe gwe tuliko. Gwe mulembe gwe tuliko. So ensolo eyimiriranga gavumenti. Tuli ku nsolo esembayo eya Roma, Roman Empire. Roman Empire yagwako nemala kati neddamu nesituka. Waliwo ensolo eyaba Alexander the Great. Tulina kati ensolo olwaleero eyimiridde eya Rome. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati so tebasobola kutambuza policies zaabwe zino nga tebakozeseza kye tuyita false trinity. False trinity ene waffe mu bwakabaka bwa Katonda tulina kye tuyita the Godhead, tulina kye tuyita Father, Son and the Holy Spirit. That's the Trinity. Father, Son and the Holy Spirit. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. So kati endagaano ya Mukama waffe Yesu yakola naffe ey'obulokozi, eyo ey'obulokozi, tutambulira mu busatu bwa Katonda. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. That's the Trinity. Father, Son and the Holy Spirit. So kati sitaani ye kye yateekateeka, sitaani kye yateekateeka nga Trinity eri false, okulabika nti no afulfiringa agenda. Kama yeebazibwe nnyo, afulfiringa agenda eya New World Order System, eya Antichrist. Yali yeetaaga okubeera nga alina false trinity ziri ssatu. Esookera ddala the image, ekifaananyi eky'ensolo, akabonero ak'ensolo n'ensolo, government, image of the beast, kigwa mu byansinza ebyokusinza, ne mark of the beast. Mark of the beast kigwa mu byensimbi, finances. So kati bo ne bakimanya nti omuntu tusobola okumufugira mu bino bintu bisatu wammanga: government ng'esettinga up policies, ebyeddiini, byenzikiriza, ne finance. Kama yeebazibwe nnyo. That's why nti bw'otunuulira ebintu bino eby'ebisiyaga biri connected ne church. Ekyo oba oyagala oba toyagala. Juzi wano Church of Uganda eri mu kulwana kulabika nti no yeekutuula ku Canterbury, kubanga bali abakulu bo basalawo ebisiyaga bo babitongoze. Catholic Church ebisiyaga ebirimu
Catholic Church ebisiyaga ebirimu. It's a system erimu kuzimbibwa. Kati Interreligious Council of Uganda yategebwa akatego nekagwamu. Babatega akatego ne bakagwamu. Balibo kale bandi baddeyo ne batuulayo. Kubanga kyebali. Ne kati fa abalokole okuyimirirayo ne tutuulayo. Tetuli kyebali. Kubanga bo balina ekifaananyi kye batusiigira nti we are together for one common good. Amataba gagudde buduuda tulina okuyimirira kubanga amataba gagudde mulimu abalokole, mulimu abasiraamu, mulimu n'abatabuliki, mulimu abakatuliki, aba-orthodox. Tegataliza. Waliwo natural disasters ezigenda okujja nga tezitaliza. Oba mulokole oba si mulokole. Kigenda twabalira abantu bonna. Kati yo Interreligious Council of Uganda ne bagisiba akatambaala. Ne bagirowoozesa nti mugenda kuyamba ku gavumenti okusobola okulabika nti mudduukirira abantu bano. Which is very, very wrong. Omusiraamu asobola okuyimirira gyali n'akuŋŋaanya byakuŋŋaanyiza, n'omulokole n'ayimirira gyali n'omukatuliki. Ne beekuŋŋaanyiza ne babitwala on their different schedules. But to sit together on one table, mukuŋŋaanya akawunga n'emifaliso, mu bitwalenga Interreligious Council of Uganda, that was a wrong strategy. Baabasiba akatambaala ku maaso. Bano babakulu bakuŋŋaanya bategeka ekintu kino. Kubanga Interreligious Council of Uganda eripotinga mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kubanga Mwami Museveni abafandinga sente. Ekkanisa ya Yesu tefandinga Interreligious Council of Uganda. Muslim Supreme Council tefandinga Sheikh Mubajje. Nedda. Government ye funding. Kubanga it's part of government entity now. That's why nti government yayimiriranga nnyo ne bali abasiraamu bakatuliki nga government yeba supportinga. Babagulidde motoka ennene ziri zimpenkoni. Buli babeera mu kifo baba recognizinga. Abasiraamu babawadde security nga baba recognizinga ng'enzikiriza. Kakati abalokole kantwale specifically Dr. Joseph Sirwadda kati ye nafunamu kino nti naffe twetaaga okubeera recognized ng'enzikiriza. Baba wadde amamotoka, baba wadde obukuumi, baba recognizinga bewa Museveni tebakonkona bayingira buterevu appointment zikolebwa. Yet bo kiri eri kiri mu bo munda system yawe already yo yazimbibwa dda. Kati bo tebatuyita. Ffe abeetwala gye bali. Abalokole be basituka ne beetwala gye bali. Lwe lutalo lwaliwo lunene nnyo nga twagala okufuuka okulwana okufuuka enzikiriza. Naffe tubeere recognized ng'enzikiriza. Okategedde. That's why nti government olunaku lwaleero kasita wabeerawo ekibiina kyonna ekikuŋŋaanya omuntu yenna akuŋŋaanya abantu abawera omutwalo n'okusoba nga nzikiriza tesobola kuwandiisibwa nga non-government organization. Erina okuwandiikibwa as a company. Kubanga government etya nnyo non-government organizations. Government etya nnyo non-government organizations. Kubanga tezibeera mu mikono gyayo. Ebitongole by'abannakyewa tebibeera mu mukono gwa government, bibeera byetongodde, bibeera bijja support ewantu ewalala. Kakati ekkanisa ya Mukama waffe Yesu, that's why nti olwaleero bw'obanga ogenda okuregistering ekkanisa, policies ezaali set mu government by Dr. Sirwadda n'abalala ne ttiimu ye gye yali ali nayo. Ekkanisa zino zaggibwayo mu NGO
ne ziyingizibwa mu company, kitegeeza gavumenti erina okuba nga ebamanyi, gavumenti erina okubeera nga muli registered ne gavumenti. In the name of regulating ekkanisa ya Mukama waffe Yesu, titulina bannabbi ab'obulimba. So gavumenti nga yerina okutwala obuvunaanyizibwa okuregulatinga amakanisa gano. Tulinayo abafere, naye abafere bano gavumenti yegenda okusobola okutubakwatira nti kanisa erina okubeera nga eri registered nga a company, not a non-government organization. Kali kakodyo kalina okuteekebwateekebwa bulungi, ffe tubayingiremu tubeere nabo. So ekkanisa ya Mukama waffe Yesu ng'erina okulipootinga ewa Dr. Serwadda, kubanga Dr. Joseph Serwadda yaliyo nga Born Again Faith Federation in Uganda, nti yakulembera amakanisa gonna n'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga Uganda. So which means nti olina okulipootinga ewa Dr. Serwadda, then Dr. Joseph Serwadda n'alipootinga mu Interreligious Council of Uganda. Interreligious Council of Uganda newa report government. Njala kutegeeza ti Dr. Serwadda alina amaanyi agasobola okutuula wansi ne gavumenti ne babagamba nti eyo kanisa weeri eveewo eri wantu wakyamu, nti ani agenda okuregisteringa obuweereza, nti agenda okuregisteringa obuweereza ye Just Gospel Media. Kati olina kusooka alina okuba nga akiinako details, kubanga amakanisa gonna galina okubeera nga gali in his line. Kati waddembe okugamba oyo mumulindeko, oyo mumulindeko, oyo kaayitewo, oyo mumulindeko, onfuna. So kino kyonna kikolebwa system eno gavumenti egizimba nga Interreligious Council of Uganda, okulabika nti etuukiriza ebiruubirirwa ebya One World Religion. Tebalina engeri gyonna gye bayinza kuzimbamu One World Religion okujjako nga bayise mu Interreligious Council of Uganda, ekibiina ekitaba enzikiriza, abasiraamu bonna n'abalala. That's why nti kanisa zaggyibwayo mu NGO, era ebiseera ebyo twakuba mu ngalo, bangi mwakuba mu ngalo, era Joseph Ngoma n'akuba n'oluyimba. Mukama atuviiriddeyo kubanga naffe kati naawo tuli recognized ng'enzikiriza mu ggwanga Uganda. Mukama waffe yibazibwe nnyo. So bino byonna ebigenda mu maaso ebisiyaga, basebo ne banyabo, basebo ne banyabo, njagala kukutegeeza ekigambo kino. Plan eri mu pipeline bweti eyateekebwateekebwa, era mujja kubawulira mu maaso eyo ng'ebigambo byabwe bizibu byakuvaayo. Bali neutral, ojja bawulira mu maaso eyo kubanga gavumenti bagenda kubateeka ku nninga nga tolina kugaana, abula olina okukkiriza. Wuliriza kino, Sitaani yeetaaga false trinity, gavumenti, ebyensinza n'ebyensimbi. Of course ebyensimbi byatandika dda, system y'ebyensimbi yeetooloola all over. System y'ebyensimbi eri mu kwetooloola. Ssente zino zina engeri gye zitambulamu. World Bank beetaaga ensimbi nga banka eri emu yokka mu nsi, beetaaga enzikiriza nga eri emu yokka mu nsi, World Religion. Bannakikola batya nga tebalina zi Interreligious Council zino? N'ebyensimbi tosobola kugula, tosobola kutunda, kujjako ng'olina akabonero k'ensolo. System eri mu kuzimbibwa. That's why kyova olaba nti mu Abu Dhabi, ekibuga kya UAE,
waliyo ekizinga ekiyitibwa Sadiat Island. Is it Sadiat Island? Ndowooza bazimbayo ekizimbe ekiyitibwa Abrahamic House. Ng'ekizimbe kino kyekitaba enzikiriza 3 era mulimu ebizimbe biri 3. Ekizimbe ekisooka ekyaba Siramu n'ekyaba Christians n'ekyaba Abrahamic. Bagita Abrahamic something like that. Abrahamic faith bwe batyo ndowooza. So biri 3. Mujjukira mukama waffe Yesu ng'ali ku lusozi abooluganda, tuzimbe ensisira 3. Tugenda kuzimbira ensisira 3. Emu yiyo, emu ya Musa, emu ya Eliya. 3. They are moving in 3. Trinity. 3. Bino ebintu bino bijja bigoberegana biti. Sitaani akoppa eri n'aleeta eno. Nzikiriza mpumulemu katono. Nkomewo. Tugende ku kiddako. Nkulage ekigendereddwa kya Interreligious Council of Uganda. Nkomawo tovaawo. Bisembe nakyo biswadde nakyo ngenda maaso wala ninzeko Achaizolabika. Yesu mulwanyi w'entalo. Achaizolabika. ninzeko Achaizolabika. ninze Yesu mulwanyi w'entalo. Achaizolabika. Wewa kulikira enyo ddala ate mukuumula okwo kwe tubaddeko. Adduka nange butereevu ku screen yo nina ekintu kye njagala okulaga. Bishop David Kiganda kama yebazibwe nnyo. Bishop David Kiganda video yayitawo yatambula amazima matuufu nagiwuliriza. Many of them are misquoting. That's the truth. Mwamu misquoting. Naye twebaza Katonda nti yavudde na clarifying. That's the truth. You misquoted him. Yeah. So bangi nnyo ba bloggers abavayo ne batandika okutambuza ensonga eyo eyamuzeeyi Kiganda. Naye it was a misquote. Mwamu misunderstanding. Kubanga mwakatinga ka video yako oba mwafuna ka clip akali akatono ako ne mutawuliriza bikibi yali aveme biganga ayogera. So kintu kya bulabe nnyo kama ibazibwe manyi tuli mu mulembo muzibu, tuli mu kadda akazibu. But Dr. Kiganda si ensonga gye yali ayogerako mukama ibazibwe nsonga ndala nnyo mu mwakitwala bulala. So now tunula ku screen yo ngenda kuwa Interreligious Council of Uganda presidents. Nina ekintu kye njagala okukulaga. Tugenda mpola mukwano gwange. Bw'otunula wansi oversight leadership Interreligious Council of Uganda presidents. Tulaba ba presidents screen ye kulaga ba presidents abenzikiriza mu Uganda. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Oddako waggulu awo agamba nti the Council of Presidents is the supreme governing body of the Interreligious Council of Uganda, consisting of 7 supreme faith leaders from the major religions in Uganda. So 7 supreme faith leaders from the major religions in Uganda. So bagenda ko batwa abakulembeze omusanvu abali mu nzikiriza madiini mu Uganda. So kitegeeza nti Uganda amadini agalimu n'abalokole tubalirwanga mu ddiini. So tuli registered ng'eddiini singa nzikiriza naye eddiini ekyo bakisiba ako kali katambaala ku maaso. Mukama waffe yebazibwe nnyo okubeera nti no tuyingidde okubeera ne gavumenti. Ekyo si kitegeeza nti okubeera recognized tekyatwetaagisa kwegatta ku gavumenti nti ebeere ng'eturegulatinga no. Now faith leaders in Uganda
ne bajja ne batuleetera omukulu asookera ddala gw'olaba ku screen oyo ayitibwa Most Reverend Stephen Samuel Kazimba Mugalu. Oyo omukulu oyo gw'olaba oyo Mugalu, mukama yebazibwe. Mugalu yatwala Archbishop wa Church of Uganda, chairperson, Council of President from 2019 to date. Kati ne tubeerayo omutiibwa mu bitiibwa ayitibwa His Eminence Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Njala kukulaga nti Interreligious Council of Uganda eyina ekitongole kyekolagana nakyo, naye kino ekitongole kyekolagana nakyo kye kimu ku accommodating ebisiyaga. Kyewuunyisa ate nga kyekituufu. That's the reality. That's why nkugamba nti force eno y'ebisiyaga yonna egenda mu maaso erina omusingi gw'amaanyi nnyo gwazimbibwa naye nga guli mu ddiini. That's why nkyova olaba nti tulina amakanisa agali mu kuroominga bannaddiini abali mu ndoomo naye nga they are endorsing ebisiyaga. Nosanga oli mu faaza nosanga oli nti musumba ogenda okulira ali mu kulya bisiyaga alina n'abagoberezi munda mu kanisa naye nga babirya. Nga babirya. N'owulira nti Bishop gundi simanyi Reverend gundi yagasse omusajja n'omusajja. Naye nga bonna enzikiriza zonna ziri wamu ne interreligious gundi religions. Kama yebazibwe nnyo. That's why it's very dangerous for kutuula wamu nabo. Kubanga basajja mwe bagenda kutuuka babakirizisa ekintu ng'oyagala oba tuyagala olina okkiriza. Kubanga gy'oli ate okuvaayo nga kizibu. Okuvaayo nga kizibu nnyo. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Ate jjukira olina ekibiina ekikugoberera. Olina abantu abakugoberera abakulabiddeko. Kati abantu abo basooke bagwe wansi ennume y'ekigo. Sitaani awo aba akuba bulatti. Ekkanisa n'emugulwako abantu babiri nga bagudde ku lulwo. Ye Sitaani aba akuba mu ngalo. Kati Grand Mufti of Uganda, Co-President, Council of Presidents, 2017 to date. Ne wabeerawo omukulu ayitibwa Bishop Joseph Anthony Ziwa, oyo Bishop w'Emityana Diocese, Chairperson, Uganda Episcopal Council of Presidents, 2021 to date. Ne tubeerawo n'ono omukulu ayasikira ow'ekitiibwa Yona Lwanga omugenzi ayitibwa Metropolitan Jeremias Mozeyi. Ayasikira Metropolitan Yona Lwanga, Archbishop Uganda Orthodox Church, Co-President, Council of Presidents, 2021 to date. Ne tubeerayo n'omukulu omutiibwa mu bitiibwa oyo gw'olaba ayitibwa ow'Oluganda Pastor Dr. Moses Ndimukika Maka, ono President of the 7th Adventist Uganda Union, Co-President, 2022 to date. Ne tubeerayo n'omutiibwa mu bitiibwa ayitibwa His Eminence Dr. Apostle Joseph Sirwadda, presiding apostle, born again faith in Uganda. So onwa born again faith mu Uganda. Kama waffe yebazibwe nnyo gwampuliriza. Ate omukulu ayitibwa ono yatula ku ntebe 2015 until now. Ne tubeerayo n'omukulu kati jjukira eri waggulu yonna ziri gano madiini. Tuli mu kwogera ku madiini. Kubanga eri baba balanga madiini wadde mwe wagendayo baba balenga enzikiriza ne baba balanga madiini. Kategedde so baba bala madiini 7 twakabala madiini 6. Dr. Sirwadda yo eddiini ey'omukaaga oyo yakulembera Eminence w'abalokole mu Uganda. Kati tubeerayo n'omutiibwa mu bitiibwa Bishop Joshua Lwere, ono president gwe yabuuza nti naye mwe ba bishop mubalonda mutya. Kati ono ye Bishop Joshua Lwere. Bishop Joshua Lwere kati eri yayimirirayo nga General Overseer of the Association of Pentecostals and Evangelicals in Uganda. Owulira amannya. General Overseer of the Association of Pentecostals and Evangelicals in Uganda, Co-President, Council of Presidents, 2015 to date. Kati Joshua Lwere Bishop abeera naye ng'ayimiriddeyo ng'ow'enzikiriza akulembera enzikiriza mu Uganda eyitibwa ey'aba Pentecostals and Evangelicals in Uganda Association eyo. Kyokka ate jjukira nti tulinayo Dr. Joseph Sirwadda ow'omundeeba ng'aliyo nga born again faith in Uganda, presiding apostle, born again faith in Uganda. Kati kyandibadde nti Joshua Lwere naye mulokole yakkiriza Yesu
lwaki tewatuula wamu kale ne mugamba nti mutudde ne Dr. Joseph Sirwadda mukwasaganye ensonga ezo ne kati namwe ate bwe mutuuka mu Interreligious Council of Uganda ate ne mweyawulamu nti Bishop Joshua Lwere naye alina ekibayinyi kyekyakwata ate ne Dr. Joseph Sirwadda naye alina ekibayinyi kyekyakwata so kati ne zibeera nga ziwezeredde eddala enzikiriza 7 amadiini 7 so kitegeeza nti Bishop Joshua Lwere alina waakiikirira ne Dr. Joseph Sirwadda naye alina waakiikirira mukama waffe yeebazibwe nnyo kakati ate Bishop David Kiganda ensonga eno ye njawufumuko ku yaabwe kubanga Bishop David Kiganda ye president wa National Pastors Platform mu Uganda National Pastors Platform mu Uganda ye atwala abasumba mu Uganda abasumba bano nti singa wabeerawo ensonga ze batudde nga za kanisa Bishop David Kiganda alina obuvunaanyizibwa oyita abasumba abo nti mujje mutuule tubeeko ensonga ze twogera however nti meetings ne zibeera zitudde meetings nga zitudde Dr. Sirwadda abeera alina authority nene nnyo ku Bishop David Kiganda nti goli just within Uganda pastors nenze ate ntwala enzikiriza yonna okategedde akantu ako so kiyinza okuzibwalira Pastor Robert Kayanja okutuula mu meeting ya Bishop Kiganda ng'agiyise era ne Dr. Joseph Sirwadda kimuzibwalira nnyo okuyita Bishop Kiganda mu meeting eya National Born Again Faith Federation ne batuula ku meeza bateese kubanga babeera bategedde nti ye ate enkiiko ze zagenda okuyita zigenda kuba zitunuulira zigenda kuba akiikirira Interreligious Council of Uganda yeti ate nga Bishop Kiganda tagenda kukiriziganya na Interreligious Council of Uganda Pastor Robert Kayanja tagenda kukiriza na Interreligious Council of Uganda kaso kiba kitegeeza nti Dr. Sirwadda naye abantu be bagenda okufuna bamukiririzeemu mu Interreligious Council of Uganda era abawandiise omufuna mukwano gwange olengera akatoga akali awo so onalaga nti mbasika mbalete mu ddiini kati bano bagamba nedda sabo tujja tusika tutwala mu ddiini however naye ina abantu babamukiririzaamu abasobola okubeera nga batambula naye so kati Bishop Joshua Lwere naye aliyo nga ow'eddiini Pentecostal and Evangelicals in Uganda mukama waffe yeebazibwe nnyo akati nina akantu kenjagala nkutangaazeemuko wano katono bwe tutuuka wano ku about us mukama yeebazibwe nnyo tukomewoko wano about us wano tusooke tusimbe essira mukwano gwange mpuliriza about us olabaawo njagala tugendewo mbeeko ensonga ndi ku website ya Interreligious Council of Uganda njagala kutegeeza nti bano basiba akatambaala ku maaso faith based organization Interreligious Council of Uganda background abakulu baabo bolaba omu 2 3 4 5 6 baabo ne Bishop Joshua Lwere naye nga kwali kakati bakugamba nti it was founded in 2001 the Interreligious Council of Uganda is an indigenous twandibadde okitwala nti chief which is a lie it's not from home this is a Roma kiri mu system yazimbibwa Roma mulaba ng'ekibaguddeko obugwe nti si idol kiviti mu system pipeline Roman Empire amina is an indigenous national faith organization uniting efforts of religions to joint address issues of common concern mukama waffe yebazi nyo mulimu Roman Catholic Church mulimu Supreme Muslim organizations mpitirivu nnyo eziri wano kati njagala tukirireko wansi katono nnyo organization namely the Spiritual Assembly of Baha'i lwaki nziruka misinde lwaki sisomye mpola nilwakuba nti obudde atenda babutuddukako obudde butuddukirako dala the Uganda Orthodoxy the Uganda Muslim Supreme Council the Seventh Day Adventist Uganda Union the Born Again Faith in Uganda BAF
and the National Alliance of Pentecostal Evangelical Churches in Uganda. Kati oyo ababa oyo wa Napechu ye Bishop Lwere Napechu kati ebeera ng'eyinjawulo ku BAF oba Born Again Faith Federation. Similarly, Interreligious Council of Uganda works with other religious organizations, namely the Spiritual Assembly of the Baha'i, the Methodist and the Lutheran churches. Interreligious Council is affiliated. Interreligious Council is affiliated. Wakuru. Interreligious Council is affiliated to Religions for Peace International, RFP. Affiliated, akagamba kaitiba affiliated. Kalinga kategeza nti tukola fenna. We are associate members of the Religions for Peace. Religions for Peace. We are affiliated. Tuli wamu. We are associate members. Tukolera wamu. Tuli fena. Ne Religions for Peace. That's why nti ezimu ku core values za Interreligious Council of Uganda. It's peace. Nenga peace jebogerako ndala nnyo ne kujeba displaying. Mukama affe Yesu emirembe jayogerako si je emirembe ginatebo jebogerako. Nkugambye nti Interreligious Council of Uganda, it is just a body yatekebwawo 2001 nengo already root and system yalukibwa dokuvedda nedda so that agendas za new world order zisobola okutuukirizibwa. Mukama waffe bazibe nnyo. Kati bwe tugendere mu false doctrine eya false trinity gye nabadde nkutegezaako, mulimu ebyensinza image of the beast, nti mulina okuvunnamira beast. Kati eyo ebyensinza ebyo wano webigwa tutandika okulaba ng'ebyensinza batandise okubikwatamu, babikwatiramu wamu Interreligious Councils of Uganda, Bank of Uganda, olira Bank of Uganda, olira zi Union Bank, olira zi World Bank, Union Bank, One World Religion. Kati bali mu kuzimba One World Religion nti ensi yonna ebeere ng'etunuulidde eddiini emu, tubeere n'enzikiriza emu, tubeere n'ekitabo kimu. That's why nti ne Bible Roma Catholic etandika okugishyusa okugikwatamu nti orders zonna ezisinga zibeera ziva mu Roma. Kakati eno gyolaba Religion for Peace. Religion for Peace, it is a body ekwataganira wamu ne One World Religion in a pipeline eri mu kuzimbibwa. Mukama yebazibwe nnyo. That's what we call a Religion for Peace. Gyolaba wano mu Interreligious Council of Uganda, IRCU is affiliated to Religions for Peace. Religions for Peace. Yeno wano bogenda ku website yaabwe oli buterevu ku website ya Religion for Peace. Akabonera akaliko ka logo akaliko aka Religions for Peace. Ke kamuna aka Interreligious Council of Uganda. Kitegeeza kinti Religion for Peace, Interreligious Councils of Uganda ziriportinga mu Interreligious Council eya Africa yonna okutwalira wamu ekitebe kyabwe ekitudde e Nairobi mu Kenya. Then bo ne baliportinga mu for Peace kubanga they are just affiliated. They affiliated to Religions for Peace. Mukama waffe bazibwe nnyo. Kakati Religions for Peace bw'obagenda mukkulira n'olaba enkola yaabwe, nina ekintu kye njagala okukutegeeza okukulaga. Mukama yeebazibwe nnyo, tuli ffenna. Religions for Peace is where the world's religions join together to ensure that all people enjoy peace, harmony and prosperity. Okawulidde? Religions for Peace is where the world's religions join together. Kakati, this is where it comes. Nti ensi yonna amadiini gonna agazirimu gonna geekuŋŋaanya omulundi gumu ne bakola eddiini emu. Bano Religions for Peace, they are after to run one
religion. That is where we are heading to, the one world religion. All the religions of the world, religions for peace, is where the world's religions join together. Nga bo batunidde ekintu kimu, peace. Kakati strategies plans na strategy plan eya 2020 to 2025. Bano aba religions for peace, aba religion for peace balina programu yaabwe, balina agenda yaabwe, strategic plan yaabwe gye baalonkinga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo gye baalonkinga. Nenga mukugironkinga basebo ne bannyabo ebigendererwa byayo bw'oba obitunuulidde oggwamu amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe oggwamu amaanyi bw'otunuulira strategy plans zaabwe, religions for peace. Plan yaabwe eya 2020 to 2025, religions for peace, strategy plans zaabwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo balinamu ka element aka, uliriza bulungi, balinamu ka element aka gender equality tukaddemu, balinamu ka element aka gender equality. Kana ka gender equality tumanyi fena gye kava. Kana ka gender equality kava mu ba LGBT, gender equality. Kubanga aba LGBT bwe bamala okusomesa omuntu kye bayita gender identity. Gender identity nti omuntu asobola okwezuula ndi mukazi naye nga mbadde musajja, so ndi musajja naye nina okubeera omukazi. So basomesa abantu kye bayita gender identity nti olina okwezuula oli musajja oli mukazi. Nonze nkizudde nga ndi mukazi naye ate ndi musajja. So gender identity eyo bakikola. So bwe bamaliriza okuteeka abantu mu nkola efaanaganako bwetyo eya gender identity, omuntu n'akikiriza nti ndi musajja naye nga mbadde nina okubeera omukazi, then wagenda kubeerawo kye bayita gender equality. Gender equality eno bassebo ne bannyabo adde okugizimba ffe bangi tukimanyi ng'omwenkanonkano n'ekisukka mu kye tuyita equality. Gender equality, freedom of thought, and religion gender. Tukirire wange for branches 2025. Religion is for peace. Interreligious Council of Uganda affiliate to Religions for Peace. Associate with Religions for Peace. Interreligious Council of Uganda affiliate to Religions for Peace. Religions for Peace affiliate to One World Religion Order. Religion for Peace reporting our Roman Catholic Church aba introducing kye tuyita the humanitarian charter. Kitulira aba mu maaso eyo. Danger ahead. Mama nyabo nze mfudde. Religions for Peace launches 2020 to 2025 strategic plan. Kati from 2020 until 2025 waliwo plans eziri strategic ze bali mu kulaunchinga ze batandikedde okukolako. Naye nga zonna plan zino tebava ku plan za Alice Ann Bailey, the 10-point plan to destroy Christianity. Tebava ku plan yezo, strategic plan yezo 2020-2025 strategic plan tebava ku nteekateeka ya Alice Ann Bailey, bagiriko nnyo. Introduce the interfaith n'ebisiyaga nabyo ebiri, n'ebisiyaga nabyo biri part of the plan. That's why chovola bantu ebisiyaga bitandikidde nnyo tebiri nnyo mu streets, n'ebitandikidde nnyo mu bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo. Kati the Religions for Peace global movement launched its 2020 to 2025 strategic plan
identifying and committing to 6 strategic goals to advance multi-religious collaborative actions for peace, peaceful, just and inclusive societies, gender equality. Kati gender equality eyo gye ntunuulidde nnyo. Gender equality. Bassebo ne bannyabo, gender equality it is LGBT. Ekyo boyagala batuyagala. Gender equality badrivinga ideology ya LGBT. Omumwe nyini munda mu ideology ya gender equality balimba. Gender equality mwebagala freedom of expression. Gender equality mwebagala freedom of gender identity. Gender equality bakazimbidde muli munda mpola. That's why njagala kumaliriza nga mbategeeza tugenda kweyongerayo mpola ne Interreligious Council of Uganda. Bassebo ne bannyabo, Interreligious Council of Uganda, Interreligious Council of Uganda teri yokka, nedda teri yokka. Africa erina Interreligious Councils mpitirivu nnyo naye zonna zina gye ziripotinga. Stan yateekateeka ekintu kino nga talina bwagenda kukwata kuzimba world religion. That's why nti Papa yatambudiga olugendo n'ava gye yali n'agenda mu kyondo ky'obuwalabu asisinkana abawalabu baayo UAE nawulira nti olunaku olwali olwokutaano baalukyusa, terukyali lukulu nnyo, baalukyusaamuko, baalukwatamuko. Kati weekend nekyuka, Saturday ne Sunday it's like a weekend. Friday bagenda okusaala naye tekyalina nnyo maanyi nga luli. Okuteesaganya okwo tekwava mu sheeki. Era omusiraamu yonna gyali akimanyi nnyo nti Friday nkulu nnyo gye bali. Naye bakulaga nti bano abasajja bagikwatamu. Kati bano abasajja batambula batindiga engendo. Okulabika nti no programu zaabwe agenda zaabwe zonna zitambula. N'abasiraamu gye bali nammwe. Mmwe kale sinza ayogerera era sinza akuba tochi mu basiraamu. Nena mwe temuli bulungi. Ebisiyaga ebiri eyo system gye bali mu kuzimba otya n'okutya. Otira ddala. Kakati kino ekintu kyokka kino Dr. Serwadda enkola yokka eri emu to withdraw n'okivaamu. Of course netosobola kukivaamu olw'ensonga waliwo kwacca ava mu gavumenti n'ayingirako eyo ne baba facilitatinga. Gwe wayagala ekintu tubeere nga tuli recognized ng'enzikiriza naye ekyo kyali kitambaala ku maaso. Bino ebigenda okugenda mu maaso, bagenda kuleeta policies ng'ekkanisa ziginyigira muri bwe baba nga n'omuntu atandisa akakanisa emmanga eri ak'ebiwempe. Policies zino zigenda okubeera nga ziri amended nga zikukwatirayo nga n'oba oyagala otya olina okufukamira n'oweegayirira Dr. Serwadda. That's why nti baleetawo regulation eno endala eyokubeera nti n'okubeera omusumba olina okuba nga olina certificate. Olina okuba at least ng'olina certificate. Ekintu kyo bakyogerera nnyo nga bagala okukopinga enkola y'e Rwanda Kagame kye yakola. Ani ono apoosa ani ono naye yaliwo nnyo mwerabidde aweereza nnyo ne Dr. Serwadda erinnya lye linvudde mu mutwe. Nkama yibazibwe nnyo. Lwaki sibaleka ssaawa zino ne tweyongera lunaku olw'enkya? Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Gwe naawulira ng'ebigambo bino tobyagala, gwe naawulira ng'ebigambo bino bikunyiiza, nasonyiwa. Abula mbyogera, weeteeketeeka at least ekijja omanya kinyaga bitono, obeere ng'omanyi. Gwe nagwe nnyiizizza, nkyayongera ddala okukunyiiza. Ate siriwo kusanyusa. Mukama yibazibwe nnyo. Siriwo kukusanyusa ate era sigenda kukusanyusiza ddala. Amiina, Mukama yibazibwe. Ate twebaza Katonda kubanga mulungi atusobozesezza okumanya ebintu bino n'okutegeera enkoyi z'omulabe Sitaani zaali mu kugezaako okuzimba. Amiina. Haleluya.
kusabidde ekisa kya Katonda mukono gwa Mukama gutambule naawe guleme kwawukana naawe wabula otambule wamu n'ekisa kye tuwangule olugendo luno lwatandika nga tetumanyi tuluguse tumalirize bulungi in Jesus mighty name. Ekintu kino ekya Interreligious Council of Uganda olaba ng'ekyokusaaga naye kyabulabe nnyo 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 eri omubiri gwa Mukama waffe Yesu nti kisobola okuba abantu ne bagwa ku ttaka olaba ng'ekyokusaaga naye kisobola okutuyingiza ewantu ewazibwa ennyo nga tetusobola kuvaayo muntu agenda kutuuka okuyimirira ng'ayimirira yekka bw'ati naye nga n'okuyimirira okwetengira tosobola nga wetaaga omukono gw'oluganda naye ng'oluganda okukuyamba ate olina kugenda eri gye bali kade kagenda kutuuka ng'okuyimirira mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu okwogera okuyimirira okubuulira enjiri kakizibu ng'olina okumala okufuna ebbaluwa okuva mu Interreligious Council of Uganda ekukkiriza okubuulira olw'ensonga nti tokkiriziganya na policies zaabwe. Mbaagala nnyo Mukama bankumire mweraba bye. Mukomera gye yali nange ninze kibatu kye kimpite maaso eyakola luli akyayinza ne kaakano akyayinza olabika nina essuubi munda ninzeeko akyayinza olabika Yesu mulwanyi w'entalo akyayinza olabika ninzeeko akyayinza olabika ninze Yesu mulwanyi w'entalo akyayinza olabika Katonda tatuleka ne bwe guba muliro gutya wakati mu nkoomi ekutte asindika mu malayika we bino ebijja binsibaasiba empale bikutukira mu muliro guli ne nvaamu nga sirina tabu yadde waaye ebinkanga sikyatyanze sirina Katonda mulala ono oba ayinza oba tayinze nemedde kuye bino ebijja binsoyasoya enkato nti Katonda wo takyatuuse bisembye nakyo biswadde nakyo ŋŋenda mu maaso walalalalalalala ninzeeko